nsonga emyaka giri 39 tugenda ejamwayi Museveni eggwanga ligenda mu bende national ejamwayi Museveni kyengenda okujjukira ku lunaku olwo kigenda okusinga obukulu tugenda kula emyaka 3 nga tulina Governor Bank of Uganda Paul wennyini 26 si Saturday tugenda kweza emyaka egi Paul wennyini tulina governor kakati mwana wakunyumiza GDP kakati fene kivumbi abasoma economics omunywevu sinje mwamusomera tebawetonyumya GDP mu public kubanga teteeka mmere musawo z'abantu era olwaleero sana zakyuse twogera ku happiness index abantu obusanyufu bwa kubanga ebyo obiraba ensi esookubeera ne GDP mbadde ndaba sente zebatemyetemye zibaga okweyongeza omutitimbe gw'ensimbi ogusingako obunene bugenda mu defense okugenda mu defense sente ezisinga obungi zigenda kugula mundu yes kakati sente zibagula mu motoka zisigala Japan na Germany abantu bamwe abali homeless abantu bomanyi abali emasuulita abali enansana abali emukono abali ebutambala abatamanyi baana babaddayo GDP empanvu tulina gyekola kikibagasa ensi ezikuze izogera nti buli kwota tukoze emirimu bwegiti noga nti abantu bwe bati omusajja yabadde mu Indonesia president eyakavaako yamazeko ebisanja ebibiri yavuddeyo ng'abantu miliyoni 10 abajje mu bwavu kati kyeboogera kubanga GDP ezo bwogenda okuzibala ongatyako ne sente za sudiiru ongatirako sente z'abagaga abali mikwano gyo nze nga sirina wadde 10 so kati ekintu media ekikola nti bantu bameka waliwo omusajja juzi Hachikande eyakwata obuyinza wano yakwangulwa president Zambia nga kyali mu kwogerako nti nkutte tractor 15,000 nansa nene eina abagombolana ti buli gombolana wadde tractor abantu bagiraba n'ogende wa Abdallah ne bazirabako n'ogamba mu nzimbi amasomero gwegati agayina laboratory oli n'agalaba nzimbi amalwaliro ge bayita hospital center hospital bweziti nezirabwako ne kati kino ekintu ekiriwo nti ffenna tuli mu buwambe Mwalimu Museveni omuntu kyetaaga okutegeera obulungi nti Uganda yalina amagye ge bayitanga Uganda Army Bannayuganda ne beekungira abaali bawakanya Amini ne beekungira Dar es Salaam ne bajja ne bawamba Uganda Army nebo ne bagisigazaawo Mwalimu Museveni bwe yajja NRA newamba amagye ga Uganda kyovola mu magye agage ye musirikale asooka so nga Uganda si yasooka okubeera n'abasirikale katuba tuli awo nagana amagye ga NRA nago n'agawamba ye nago n'agawamba ne gafuuka gage na famire ye era gakolera ye na famire ye mwewambya ne institutions zonna parliament bagikubya akavulu kubadde wakawulira n'abawodde beekalangiriza sibe tugenda kutuula tabani w'omukulu nga tazze kumande teyazze kulokubiri teyazze kulokusade yatagenda kujja yabasuubiza lwanajja okujjako bakwata omusirikale okujja okukwata parliament njagala kukibategeeza alonda yakibagamba we can take over abazze kuwamba parliament okuparkinga constitution ekyo kitegeeza so emyaka okugamba okwebuuza mmere kyotubuuziza nti tuyina obusobozi obuyimiriza ogwana ne bagenda gwana obubonero bwonna obuliwo bulaga nti Mwalimu Museveni bakasi atunye NRM teriyo efalase teriwo kubanga ne bwogiraba ekibiina kiba n'ekitebe naye ate ye ayina ekikye ekyambogo chairman's office yekola emirimu gyonna towulira secretary general towulira waki yekola egyo kakati waliwo kintu kibayita Mwalimu Museveni and family
bw'ogiraba nkoowo. Bannayuganda bo abangi nga bannagamba Uganda ina sayidi bbiri zokka ez'abanyigiriza n'abanyigirizibwa, era abantu bangi boyinza okulanga bakadeyideyi b'NRM tebawagira NRM. Era ntera nnyo buli gye ntera okuyita ntera nnyo okutegeeza abantu nti wano tetulina abantu abasinga mu Uganda si b'NRM ne bawagizi b'NRM. Omwe birimu ebintu bibiri. Ab'NRM Mwami Museveni, mukyala we, abaana be, muganda we n'abako n'ab'emikwano ab'NRM bananyini sente zaffe. Kati bano bakitambula bapakasi b'NRM, abakansala bawulira simu aba MP, abakozi b'NRM bagezaho okuyamba famire eyo esigale ng'ekyatutwala kubanga bo balina kasupu oba akagaati oba kafiizi kebasobola okuwerera abaana baabwe. Era bangi bw'oyogera nabo ebbali aga muganda wange mwebale kulwana musigale nga mulwana. Ndoyo naye bw'ogenda omutuuze n'omuzza ebbali ono ojja musanga bw'omubuuza akulabe kuziba akasiripu wazituuse n'okubira mu kitokubira n'okubira mukyala we we bank simuza nti owange kitambula ennaku zino ayogera yekka bw'ajja okugamba. Naye ng'eri abalala wano Medi mweyo famire mulimu omuntu omu abakolera nga bano yagenda n'asaba amwe kasente namuga gundi oba namugamba 10 nyingi oba 2 namugamba milioni sijja zoogera mwendo nga nyingi namugamba milioni bweziti oli nasindiko why gendo letyo no sente baba nyumya namugamba nti okye msibalanga ku sente olania kunyumiza oyo eyazisaba yanganti okime sibalanga ku sente ne mubuuza yali zibaze ddi yamu yali ddi amayibo bayimyenga bagule motoka, amayibo bayimyenga bagule ettaka, amayibo bayimyenga basasula fees byonna waliwo babinkolera myaka 3 mwezi. Yes kaka family CNRM bano bakulimba bano bakozi babali babafungisa nga babagala kitambula ayinza okufuluma wano nge ku X bawandise takyali RCC na deka bagoba musajja waffe guli nga tayina musango akoze bulora twalano agiroka nga tayina naloza dda geronya yagendera ddala bwati kalina kuzina yogera nga opposition Grace Begatoro nka message nkalaye Uganda kawugambye opposition gipeta okukola sinaku nga 2-3 ndali abavubuka nga bali mu gunsinze bakkiriza mbalina kye batugonga nti omanyi Dr. Bese singa twamanya kye batugamba bannayuganda beggambye abanyigirizibwa njagala kubawa essuubi nti gavumenti ya Mwami Museveni obunafu bweriko nti Kenya eggala bugazi board okumala ennaku 3 wano n'egira gavumenti ya Mwami Museveni eringa ebyawandikibwa basamu bitusomesa Munabbi Suleiman yatuuka n'afa yali atiisa ani ne mukugamba gage sigabano gage sigagwanga yese bw'aba ayimiridde ng'akutta omuggo gwe nga buli omu amutya musajja n'amawona ku 2-3 nga tamanyi nti omusajja afudde buli omu ate omugagata alabika kyakoze kyabugezi okusigala awo enkuyege ne zijja nga zirya omuggo gwe n'agwa naga omusajja yafadda bw'atyo kiri ekintu kyagwa kyetaaga mu bannayuganda okukola ebitali bya bulijjo okwejjamu obutiitiisi bannayuganda nga mwasituse mwetaaga ennaku 3-4 ne mulaba abaana abawagira bayitirivu naye nga balinze mmwe abakulembedde mu maaso okusituka tubulamu ka leadership kokka tuyita mu kalulu sebo tubulamu ka leadership kokka era byonna byengamba sinabagamba kwata muntu bannayuganda gamba tuganye kubanga no article 3 seyasemateeka ewa bannayuganda okukola kyonna ekizogamba nti tuganye kubanga abakulembeze baliwo ku lwaffe netugenda tugamba nti kale tusigaddeka okumala wiiki eno gavumenti eba eri ku ttaka edakika ziri 15